Enayo program Mami eyakolamu nga tutunuulira olugendo lw'omukyala ali mu bulamu obweyagaza ng'atunyumiza okuva wa gye yatandikira mpaka kati wano w'atuuse. Bw'oba oyagala okuba nga ye tuula okkalire. Mami eyakolamu ku Delta TV tukole. Mulekayo mukwano mulango kwe bali kwera ngo kyali mukula programu ya Mami eyakolamu wano ku Delta TV tukole era nga tukyagenda maaso n'olugendo olw'omukyala MP wa Kampala Hajat Misa Kabanda. Wetugendedde mulango Hajat wadde otugamba nga mukola research oyo bamama nga tubateeka ku diet tubayigiza okuzaalira mu malwaliro baleme kuzaalira mu clinics kubanga ebiseera ebisinga waliwo clinics ezimu nange nina clinic waliwo clinics ezimu ezicontaminating omusaayi gw'omwana n'omukyala azadde era wajjawo n'ebya kangaru bino nti omukyala bw'azaala omwana muteeke wano aleme kucontaminatinga ki siza gy'okozeseza togisazisa mwana togisazisa kodi ya mwana sazisa mukyala yeka esigala eri n'esigala eno netutandika okuba nga tusomesa abakyala abo kubanga balina okwangu okujja mu malwaliro okukola ki naye nga bali ku high protein diet n'abaana be bazadde nga nabo tubateeka ku high protein diet n'okulaba omwana alina kuyonsa oba talina kuyonsebwa ebyo byonna twalinga tubikola era nga tugenda ne maka gaabwe tulabe ddala ki ekigenda mu maaso twafangayo ng'eddwaliro lifaaya by that time nali nkomyewo ensambya mu ddwaliro kati nga tulina okutambula okulaba kiri kitya omwana ali atya omwana alfandinganga kuba ebintu bino byonna byetaagisa research eyo lyali ddwaliro ly'ensambya but yali Irish program ndoza nga aba Ireland nga bakola ki nga bebafandinga program eyo kati ne tubeera nga naye nga tuli under Musambya hospital twalinawo baddokita nga bebategeeza nga abakyala bajjanga n'okunywa eddagala nga tubawa ne ssente ezibaleeta Continental era nga ffe tuzigaba ne tuzibawa nga tubawa amata tubawa obuugi tubawa omuceere ne ssukaali byonna nga tubiba basobole okwencouraging okukola ki kwegamba mwalinga strictly ku bano abakebeddwa nti balina akawuka kali abalina mukenyennenya naye nga ne family tugisiraga tugirabirira kitegeeza nti family yonna olina abaana meka nti mukaaga nga tukola research ne tulaba nti omukyalo ono azadde omwana yazaala omwana kankoyo ka story kamu omukyalo omu yalina omwana nga alina abaana bana ng'abaana ababiri abato balamu nga omukulu ali wakati mulwadde ng'ate omukulu ddala ye mulamu kati nga tugenda tubuuza lwaki ono wa wakati mulwadde abakyala kuba bwaleetanga bwajjanga n'osangibwa n'akawuka ka mukenenya nga tugamba family yonna gikole ki gireete yadde omukyala yali positive ng'ate omusajja yafa naye nga twebuuza lwaki ate ono omwana omu yekka mu baana bana ye mulwadde baana babiri balamu be yazaala oluvannyuma anayo ono namba 3 ate ye muki ye mulwadde twagenda okisanga nga omwana oyo abadde abeera ne kizibwe wa maama we ng'ate kizibwe wa maama we naye mulwadde mulenzi mu myaka nga 16 naye nga yatandika dde okwagala ate abakyala abakulu kati ng'omukyala ono omwana ono bwe yalinga alabirira bano abaana awaka ono omwana omuwala yamubeeranga naye omwana oyo ng'asoma mu masomero gamu mu Kampala kati after our research nga tubuuza lumu nga bw'onoobeera anxious n'ogamba ki ekiriwo tugenda okulaba ng'omwana atugamba nti alumwa ng'atambula tugenda okukebera omwana nga baamusobyako naye nga tabulidde maama we ng'ono kizibu wa maama we agamba bw'oliyogera genda kukusala ate nga basula mu ruumu egyo eno ennaku y'ensi eriwo nga bali mu kazigo mutuza maama waabwe asula yekka nabano basula ekizibu wa maama we mu ruumu kati omwana oyo twagenda okwesanga ng'omwana yabeera bwe tumala okumanya nti omwana baamusobyako era ali waka tuleeta family yonna nga babeera waka twagenda okukebera omusaayi ng'ono omulenzi mulwadde kuba twamugamba abantu bonna bemubeera nabo awakakola ki ng'omwana era aganye okwogera afterwards omwana yagenda okwogera bagenda okuleeta oyo kizibu wa maama we nga ddala abadde abeera n'omwana ono ne tumukwasa police ne tumanya nti ono omwana obulwadde yabukola ki yabujjako n'omuvubuka ne tumutandika okumuwa symptomatic treatment ne tutandika okumujjanjaba naye nga kyali yali story ya nnaku nnyo era kyenayigamu tisisobola kugatta mwana mulenzi n'abawala ate ne wabeera mugenyi nga kkojja obaani toteekeddwa kubagatta waki wamu kubanga ebibeerawo ekiro tosobola kukola ki kubimanya kati omukyalo yali mu nnaku ye ng'ali mu kulaba nti omwana we abeerawo naye ate kyagenda okusangibwa ng'ate alinamu abaana 3 bokka ng'omulwadde ng'ate alwazibwa nga si yamwerwaliza wabula omuntu gwe yaleeta awaka okumuyambako ate yamulwazizza yamuleeta kutunda manda beerawo bakoleka ssente alowooza nti agenda kumuyambako ate n'alwaza omwana we so ekyo ne kiba nga kyakuyiga nnyo nti abantu tebateekeddwa kugattibwa
abaana tubeere nga twawula abawala n'abalenzi gwe toga nti myaka emeka bano abaana bayinza obatandika nga bato ogenda okulaba nga amanyidde toyanza nyonya bubaka obwo wamalayo bbanga kingoze ensambya research nagimalako emyaka 4 noddaluddawa kati nembeerayo neŋŋamba nti kati nga bwenjimaze ate awo nga ndi mu research nali nfuna akasente ddala akeegasa kuba nasobola n'okugula akamotoka kange akasooka yali mmotoka ki nagula bluebird sigirabangako bluebird yaliwo ebiseera ebyo kati bwe nagigula of course mwana wange yangattirako naye nasobola okusonda nengula bluebird era nagipakinga ngaawo nenzija nenkola nenzirayo naye nga nali happy nga nyumirwa omulimu gwange nzija nenkola nengenda nenambula abalwadde bange nenzira awaka nenkomawo by that time nali nsula ku Lubaga road nenkola ki nenzirayo kati nensalawo neŋŋamba nti no nina okugenda nkole ate koosa endala nengenda nenkola radiography bino ebya sikaani nengenda ensambya ebiseera baali batandise HURA University yali etandise neŋŋamba kangende nkole ki kangende nkole nengenda nenjikola koosa eyo nakati ekyaliyo Emmengo gye bayita HURA University eriko nengenda nengisoma enamala okugisoma nengimaliriza bwe navaayo nentandika kiriniki yange Anji wagijeweyo okutandika kliniki kubanga abantu ebiseera ebyo batyanga okukola amalwaliro era tewali kintu kizibu nga kyakutandika kintu kyo buli muntu yenna ayagala nnyo bamukozese kuba omusaala gujja abeera na comfortable zimmala kasita omwezi gwange ngenda kufuna kasita kino kiki naye ogenda okulaba nga ate simanyi naye wali omukwano gwange bali bamuyita Dr. Sise kityo so kati akola ku JCRC yangamba naye omanyi minsa tutandike eddwaliro nenzija nali nawo ka business kali kateekaawe nga outside business atako bwekijjawo kikola ekyo era yali stand teyali field yange atatange yangamba nga nanga nti mwagenzo era twagikola nayo Dr. Sise ngeri awo ku Room Street ng'ovudde ku mini price noyambukaawo so bayitangawo mu Kigugu kati nengamba Haji nimugamba nti Haji njagala kukola ki njagala kukola business olwo mugamba business kati oli atutunonya business tonya business pharmacy tezaali nyangu nnyo n'okuteekawo biseera ebyo ate ne clinic naffe ne tugitya tunagitandika tutya nenkola teekawe bagitanga Banis teekaawo nga ku Lwomukaaga tugenda netugula ebintu byonna ne tubiteekawo netuteekawo abakozi naye nga bwabiguze bwobisangawo olweggulo kati nga baana batunze byabwe kati nga bwovaawo nga ye agenda ng'agula ebye ng'abiteekawo ng'ateeka mu byuma byo ng'abikozesa g'osasula rent nali nasasula emyezi 6 essowaani zo zaakozesa ng'atandika okutunda ng'akuteekerawo emitwalo nga 10 nti gyakoze olunaku n'okola loosi n'ojja n'osasula ate restaurant twagisasula emyezi 6 bwe gyaggwako naye taata waffe nga n'abaami baffe nga batugamba tiba neeno bizinesi gye mwaleese tejja kukola okusooka si kye mwali badde mukolamu embiriri naye muvudde ku ddwaliro kati ogamba ovudde gy'ovudde ensambya ozze ate olwo ovuddeyo balansinga essowaani bafulumiza sowaani zaabuze butto netugamba nedda mu butuufu kye tuliko si kituufu tugamba wafunamu kyakuyiga ki nti bizinesi olina okugibeeramu olina okuba ne supervisor omutuufu oba tomulina tewali goba weesigako okolera bizinesi yo kuba lwakola emitwalo 5 alaba nga akukoledde nnyo lwakola emitwalo 2 alaba kubanga akubala nagamba kati nange bwe nguze obumonde bwange nembusiika wano kyokka asiikisa buttowo tosobola kumubala nti akendedde kati ogenda okwesanga nga ddala mu butuufu kyofunye si kyewali badde okola ki si kyewali badde ofuna bwe twamaliriza twaggalawo bugazi emyezi 6 tugamba enough is enough tuveewo awo ne tugamba tugenda mu kukola ddwaliro lyaffe kyetutegeera era twali babiri ne tutandika Doctors Clinic awo mu Kalitunsi n'essente ze twalina tezaalino nnyingi twalina obukadde nga 3 bwe twatandise okugula ebintu kubanga omwami wange yali atuwadde ekizimbe ekyo nga kyetaaga just renovation kati nze ebiseera nali nina emmotoka Bluebird nali ngitunze olwo nga nina Starlet atawe yali yakabi nnyo kati Starlet eyo nga gye nina omwami wange nagamba oba twali gitunze tusobole okukola bitukola nga ndaba ddala takyanjagala
bwe nabulira mutaata ne mga taata omusajja ayagala ntunde emmotoka nangamba nti nzire ku bigere nangamba ajja kuvuganga kati muleke mugitunde musobole okukola ebintu by'eddwaliro nga byaki nga bya mulembe nenzikiriza taata nga bwe yaŋŋamba nenjiwaayo bwe nagiwaayo netukola renovation awo wendi kati bwe musitandikidde okundaba nenkola renovation bwe nagikola renovation natandika mpolampola nno naye nagenda okulaba nga omwezi we gwaggweerako ng'obusente bwe natandisa mbukoze eki mbugjeeyo kapita evuddeyo netandika okuba nga ngula bitaliimu mu ddwaliro kati gulayo ekitanda kimu gulayo bibiri gulayo bisatu naye ekyanyamba ensambi abantu baali bammanyiza nnyo abalwadde bange batandika okunnoonya naddala be nali nabo mu research awo ajja tajjanjaba siriimu ajja tajjanjaba siriimu ajja tajja tujja tukola tajja tuadvisinga kansolingi kati ng'abantu bannoonya ne bandaba nenzija eventually n'abalwadde bange bamu nkyabalira era ku weekend oluusi esaamu kati netandika awo oli mukwano gwange okyali nga ndi naye tuli ffenna era kiriki yali yaffe partnership tewakitya kimanyi okutiisa saakitya kubanga twali tufudde ffenna wala era tuli bamukwano era nze simanyi ti weba nafudde omuntu gensobola okulekera abaana kati netutandika doctors clinic eyo netugibeeramu of course mbeera mu challenges abakozi kino okukola mulwadde alemeredde okuzaala ekiro olina okuvuga n'ogenda by that time nali nsula ku Lubaga road nga naye bakuyita zijjukira omukyala lumu yali agenda yazaala omwana omu n'avaayo mulongo wokubiri n'alemerayo omuzaalisa gwe nali ndeseyo nga tasobola kumugjayo ng'asoosezza bigere nga naakamala bwe nti okulya ddaaku kiro ssaawa 10 mwana nanga nti mami mwana alemeddeyo neŋŋamba mukazi w'abandi agenze kufa nenvuga nenzija naye kye neewuunyaamu kimu ti omukyala nga talina yadde 10 kyagenda kunsasula yaŋŋamba aja ati weebale nnyo webalire ddala kyokka nga yazze weebale nnyo webalire ddala mbadde ŋŋenda kufa konze ssente nti aja ati nze omusajja yandeka dda mu nnyumba ye yazze okuzaala wa hajati nali sinaba n'okuyinga nnyo mu active politics nga siriimu naye namuleka ne muga nti genda kubanga yali azadde balongo ne mugamba genda abaana abo bayinza okuba kati nga balinga mu senior 6 oba mu university abo benazaalisa babadde nga bajja ne bandabako ono yatuzaalisa nembeera nabo kati kwegamba okiraba nti oli mulimu mwoli gwa bizinesi yakufuna ssente naye ate nga mulimu n'okuyamba kubanga tojja kugamba nti kankusale kubanga tolese ssente oba leka wano abaana ogende ate olireeta ssente n'obasiimula eddwaliro nga naawe era omusaasira ng'omuzadde nolaba nti obuzibu bw'abakyala bwe tubeeramu era nga tuli wano mu nnaku yaffe ey'abakyala abakyala ffena tulina ennaku eteri yeemu omukyala oyo nemuleka n'agenda n'akola ki n'azaala nanya n'agenda mu baana n'agenda n'abaana be in fact n'obugoye omu abasawo bange basondako nga talina kyayambaza baana naye ng'akujje mu tulo nga okoze ki nga weebase so nembeera nga omulimu gwange ngwagala nnyo mu byenjagala obusawo mbwagala olinga ng'agamba nti omuntu alina okuyingira omulimu nga gwayagala nga naawe ogunyumirwa nga togamba nti no ki lumu Sharita mu mama wange yafiira ku ddwaliro lyange kubanga yafuna kansa naye nga mujjanjaba naye mba mujjanjaba bwe yamala okutuka era Dr. Siso yaliwo netugala tumutwala buloba kuba gye baali balina okumuziika naye mba nfuluma bwe nti nga nkaaba mukyala naŋŋamba maama kitalo nnyo naye abaana emisuwa gibabuze nange omwana ng'agenda kufa ng'aliko oxygen batwalina oxygen n'akafiisa mami nga batwala butwazi namayiti bagifulumya nanga naye maama mwana wange nange agenze kufa ebiseera ebyo waaliwo measles nga mungi era kyeŋŋamba abantu nti measles Museveni yamulwana kubanga kati tukyalaba ku mulwadde waki woodi nnamba nemugamba kitalo nnyo naye nakola bwe nti nensangula amaziga nenoonya omusuwa gw'omwana nengufuna bamutwala era emmotoka yali etwala mayiti yandeka ze nagenda luvannyuma
ne muteekamu akayiso ne mpulira essanyu ne ngamba oba oli nga nfuddeko naye nga ate nsobola okuwonya obulamu bw'ono nze nakkiriza okuwonya abantu ne ngamba kamuteekemu akayiso nagenda okuvaawo nga n'eccupa esooka kuba yalina nga amazzi gamuweddemu nga talina ne infection nene nnyo mu kifuba naye nga ali dehydrated nnyo 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 nendeka nga eccupa emu eweddeko nga n'omwana atandise okusaba ku kyokulya ne mugamba kati maama kankulekewo ngende nanga nti maama sikulabangako naye nsaba Mungu akusasule ebino byendaba byansasula ebino byendaba Mukama byansasula kaakati nengenda nenkabira mama wange nenkomawo nembeerawo mu ddwaliro lyange era mbadde nga nkola ekiro n'emisana nga seeganya nkola ku makya nkola olweggulo nkola essaawa emmeka wompitira wonna nze nga nsobola okujja nenkola ki nenzija nendaba omulwaddewo kati bwekyajjamu nentandika bwe nabeera mu Kisenyi awo mu Kisenyi wembadde ebbanga lyonna ku Doctors Clinic mbeera nga nzijanjaba abantu nkansolinga abantu nga nfuna ebizibu nno bingi okubanga abaana sirimu yali azejjukira mbadde mu research ya HIV nga nfuna abakyala abaŋŋamba lumu nenfuna akaana nali nkoze program ku TV nali ku radio ki nga zikyali ntono yali nagendayo nensomesa ku sirimu ku makya mba ndi awo ng'omwana azzaŋŋama nti Hajati naffe abaana abato sirimu atukwata konze nti atukwata ne mubuuza lwaki ombuza mwana ali mu P6 ku Nakivu Blue Primary nangamba nti taata wange alabika yansobezzaako ne mugamba atya ti taata nti step father wange yansobezzaako konze ddi nti fenna ekiro yatusobezzaako naye nawulidde ku leediyo ng'osomesa ku AIDS nalina ne organization yali yaba orphans in HIV bagitanga Yugoso ng'ekola drama era twagitandikirawo mu Kisenyi ng'engeri gye mbadde nti ndi musirimu neekuŋŋanya sister wange bamuyita Nabisere yali ali Bisere byo ku university kati nangamba nti naye tusobola okukola drama ne tuyigiriza abantu ki tusomesa abantu sirimu so twagendanga nga tukola concerts nga tukozesa bano abaana abato kati omwana bwe yalaba ebyo najja nambuza nanga naffe abato tukwatibwa sirimu nanga nze maama nga ali ku ddagala ate ali ne step father wange tataafe yafa naye manyi nti mulwadde naye ate ekiro maama waffe yabadde ageze mu ddwaliro kuzaala naye yatukozesezza yatadde eddagala lya valium mu soda n'amutwala nagenze nze okuzuuka nga zitatange ndi naye mu kifuba ne mugamba kosi ne mbuuza ng'omukyala bwe yali badde n'abimbuulira byonna ne mukebera ddala nga ndaba ddala kyabadde kituufu ne mutwala ku poliisi naye Shanita kino kyenkugamba kituufu mama w'omwana twamusanga mu ddwaliro nga ndi ne poliisi yaffe ne tugenda ku odi Kampala ne tumugjayo omukyala najja omwana ne tumukakasa nti omwana ne poliisi sajjo nakasa nti omwana bamurepinze mama w'omwana n'aga nti bba wange si yakikoze ono mwana wange mumanyi mulalu ekiki ono omwana bulijjo mukwata n'abasajja kirabika yawakanira bbaawe era omukasajja twali tugenda okumunoonya tumunoonya n'amugamba dduka genda mu kyalo ng'omukazi yagamba omusajja eyarepinze jjukira ebiseera ebyo saali politician naye nga ndi just musawa wa service ate ali hati kubanga ndaba ekituse ku mwana nange gwenzaala omukyala bwe tugamba okufollowinga omusango n'omukyala naye n'asalawo ttubulako tetulina bwe tutandikira era omusango twaguleka omwana n'ajja n'angamba mami Hajati nze bantwala mu kyalo kubanga bagamba nawuliriza taata wange kale naluzinga contact n'omwana oyo kuba tewaliwo masimu nti onkubira ku simu eno naye nga omwana bamutwala mu kyalo n'asigala nga omukyala n'asigala ne bbaawe eyatuusiza ku baana be basatu ekintu olowooza lwaki yakola ekintu ekyo butabumbeera ndowooza embeera gye yalimu yali mbi nnyo ndowooza nga alaba nti ate ne bwe yanejjako ono omuntu talina agenda kumulabirira ate nga naye amuzaddemu kuba yali amuzaddemu oyo mwana gwe yageza okuzaala mu ddwaliro kati nga naye amuzaddemu n'aga nti kati ngenda kutandikirawo n'aga kati tulina kubula bubuzi omwana tumukole ki omwana ye tumuggyewo ono yali akkiriza ddala bamurepinze kuba yali abasingako obukulu bano abalala ne basigala nabo kwega nakifollowingakokko nga sinawe kubanga bali babeera katwe kinyolo nga sinawe nsobola kyongerawo nnyo nnyo naye nga kyankola bubi
era nga singa nalinga bino ebiseera byendimu ate naalibadde nga kwigamba nga omukyala naye musibye naye poliisi nayo yabulwako wetandikira nga nange ndoopanga omusawo alabye ekintu ebitankwatako nnyo nagenda okuddayo okufolowinga kubanga kwolwo twatambula nayita Haji ne mga jangu tugenda tutandika okusomba abantu bonna betwali suspectinga ne tugenda police sajoni nga nze nsaswa tukola tutya ne tubatwala kodi Kampala police in fact bananga byavayo ndala bitufu abana babakutte kati ebi follow up yokka yakola ki yagaana kakana nga simanyi byaddako nenga kino kyakuyiga eri abakyala especially nga babeera ne ba step fathers b'abaana baabwe ba boyfriends abo babeera nabo balina byebakola ku baana baffe nga tetumanyi gwengoza nti he's your friend naye nga olwokuba nti abanoona omuwala omutonga amulabawo akosa chance eyo abamu abasajja abatali bagumba abagwenyufu n'akikola mu mbi n'abaagala n'abagatta ne mukola ki ne mbeerawo abugwenyufu bwansi so ekyo nakyo abakyala balina okukiyiga nze nagenda okuzaala abaana abawala kirungi nazakwera ku balenzi nga mmaze okulaba abasajja basobola kukola kina kibasobola kukola ki era nembeera nga buli saa mbeera nkansolinga bukansolinzi mwana tewolina na muvubuka tokola booti temunaaba mwena temukola mutya byonna ebyo bihappeninga we tutali cases nnyo zenzenda bazesobola shanita kukugamba nti kino kibeera bwe kiti naye nga abasajja abaana abavubuka n'abawala tebasaana kugatta wamu kugaa nti babeere nga okunaabanga okwokusula awamu okukola kuki balina okuba nga baawuliddwa kyannaku ti oluusi tetuba na busobozi naye nga kyalibadde kirungi ne tulaba nga at least tulina engeri gye tubaawulamuko obutafuna accidents ezo zawaka tweyanza nnyo Hajati eddwaliro ng'olizimba wagenda expandinga eddwaliro nalitandika n'ekitanda kimu in fact natandika na emergency bed nga si ya bitanda nti oba basobola okusulawo yeri outpatient naye nakolanga kwigamba nga bulwadde ndaba nti nfuna abalwadde bangi nnyo ki ekyakolesera okubeera ng'ofuna abalwadde abangi kyemanyi okuva ensonyi abantu baali bammanyi kati ate ebiseera ebyo bwe nali nakatandika eddwaliro ne wajjawo kolera oyajjira nga ndi mu Kisenyi nze nasooka okulaba keesi esooka eya kolera ku mulembe gwayiga kubanga mu Kisenyi abantu baayo tubamanyi balwala kati nga bwe batandika okulwala abaali bamanyidde mu AIDS ate ne batandika okumanyira mu kolera era nga bagagenda wali wajja tyajjanja bakolera kati abwe mfuna keesi esooka omukyala nzijukira bamuleeta nga asese maddukana nti omukyala oyo najja ne baga nti nayita ne keesi sinesooka neegaana nti omulabi nemaga nti okusinzira ku kyenda buli mulwadde alina kolera baalaba oluvannyuma nnyo ng'epidemic egenze eyala ne baga kituufu twadde neki kati ekyavaamu nabo ne batandika okujja ate awo okudolo eryange okulaba keesi solo yejja ate ewange ku mulembe gwayiga balabe ddala abalwadde bakolera baluwa ne batandika ne bateekawo ne ssente emulago ne bateekawo ne ministry nejjaawo ddala ne verifying nti ki naye nga basinziira awo wange kati ne batandika okutwala abantu ambulance nga bagiteeka awo wange ne batwala abantu abaagananga betwawunyanga ne bawona abala ne bagenda kati ne tutandika kubanga tutransferinga kugenda wali wajja tewakukolera nga te KCC clinic yaliwo naye nga ate tebajja nga bajja wano ewange mu Kisenyi so ne tutandika nga okutransferinga abalwadde etwala kola ki kati French Embassy we yaviirayo nga baga nti waliwo omukyala wali mu Kisenyi ajjanja bakolera ne bambuza biki byotalina ne balambula eddwaliro baali batemulina ebitanda nga 3 ebyebitanda naye nga tubibasani ku floor ne ku veranda wabweru nga tubateekawo ku macupa ne tuteekawo just drip stands kati bajja ne bampa courage ne banga nti katulete drip stand wano kubanga emulago wajjudde katulete drip stand si wano katulete eddagala naffe tutandika okukola ki okukola naawe embassy ya French Embassy ne bajja babayitanga medicine dumonde kati nga energy tubes bazireeta zino tuteeka mu nnyindo amacupa tuteekako kuno ne ku kigere cupa 3 omulundi gumu ng'omuntu ayimira ku mulwadde omu n'amuteekako ecupa 3 omulundi gumu ecupa 4 omulundi kisinziira ku muntu wazze mu mbeera gy'alimu kuba kolera kye kintu ekiwona amangu naye nga kitta mangu kasita omutafuna mazzi mangu so kati bwe natandika okukola nabo abazungu abo ne banjagala nnyo ne batandika okukola buli kimu nga tukola ku makya nga tusula nawo nga tutya okudda waka nga tulowooza nti maybe tuyinza hinafe okuteetera abalwadde abantu baffe kikolera so waliwo akasenge k'abasawo ne ngamba Haji nti amujja kuleetanga nembeera nga nsulayo ku ddwaliro bayiba ate mulina abaana 2 bokka abaana bawala nabazadde luvannyuma kati nenga of course nga babeera waka ne taata waabwe netutandika okujanjaba abalwadde KCC yatuyambako katono of course eddagala lya KCC nga bwali emanyi ebiseera ebyo
kati ya medicine bondebo ne baleeta embassy yona ne tuwa eddagala naye omanyi baatuwanga ebintu nga si bya mawulire nga si bya mawulire nga baba wa silently nga baleeta ebintu baleeta box z'eddagala ne baleeta biki ne baleeta biki bagamba naye ministry tugiverifyinze tetukuwadde eddagala n'abasawo baabwe ababa first aid abaki nga tubeera nabaawo bongo olweggulo baddayo so kati awo nembeera popular nnyo nemanyikibwa nnyo kati netandika okujjanjaba awo abantu nga mbajjanjaba abakolera naye abantu bajjanga najja mu ddwaliro ng'aleese mwana w'emyaka 10 oba myaka 5 afunye kolera n'amukusulira mu mulyango awo ye n'atambula n'agenda hajati omulwadde wuno muleese abaana ne bamuyula ne bamuteeka ku katanda ali mu kima ng'awonye kati bo ne baŋŋamba ba French Embassy nti ffe ebintu tubikuwadde bya bwereere naye services z'okola ono omulwadde asikole ki asasule that means nti singa omuntu azze n'omujjanjaba eddagala lyonna muteekeko lyaki lya bwereere naye zino ebirala masannyalaze mazzi biki byo bikyajinge kugamba singa twali tubajjako ssente zaali badde nnyingi nnyo omutayiza so ate nga twali mu society eteriimu ssente abantu bafa b'omu kisenyi so yajjanga nasola emitwalo 10 za service bwatutyo ne tubeerawo nabo kati awo kolera we yaggwera aba French Embassy ne bajja ambassador yennyini yajja mu kisenyi awo n'aŋŋamba kiki oyagala ne mugamba njagala kumenya bisenge bino ngaziye ne mugamba njagala eddagala njagala ebitanda nagenda wano bayitawo bati akazinga chano ye yaliwo ebiseere nga yina emifaliso ne bagamba genda okole emifaliso 15 okole ebitanda 15 ebiriko ekipiira ogule ne bampa autoclave zino ezifumba ebyuma ne bampa delivery sets ne bampa byonna bye nawandika babimpa kwega bampa ebintu bya miliyoni ebiseere bezalinga 7 kitundu nenga ze miliyoni nga 5 ez'essaawa zino ebintu bye ndagula nengenda mu shurik nengula byonna eddagala nalinjaga byonna baali ate saali mubbi kuba nali nsobola n'obbajjako ebisinga Embassy nenga buli kimu kyosabye tugenda kikola ki kukikuwa ate tetwagala muntu yenna akibanja nengenda nembifuna byonna nembifuna n'emifaliso ne bajja ne babilonkinga ne babinkwasa mu butongole nengazi eddwaliro kati we twakoleranga twalinga tutaddewo tenti ebiseera ebyo nga we tujjanjabira abantu kubanga tewaliwo bisenge rooms zimala kati banga katuzimbewo ekisenge ne bateekawo ne bakizimba bo bennyini ne baleta abakozi ne bakizimbawo emmanju era weekiri nakati ne batandika okukizimbawo nentandika okukola ki otuuka otya okujja mu politics olwo olugendo luwanvu kati katumalirize sheeno olwaleero ate hajja tugenda kuba nga tumweyongeza olw'omukago olujja tulabe ate kaakati mukyala musawo atunyonyodde bino ebikwatagana n'obusawo naye ate minisita wa Kampala yatuuka atya okujja mu politics ebyo nno byogenda okumanya ku Saturday ejja mu programu yaffe eya mami eyakola mu kwagala nnyo mukwano mukama kuume tusinkane Saturday ejja inshallah. Enayo program mami eyakolamu nga tutunuulira olugendo lw'omukyala ali mu bulamu obweyagaza ng'atunyumiza okuva wa gye yatandikira mpaka kati wano watuuse. Bw'oba oyagala okuba nga ye tuula okkalire. Mami eyakolamu ku Delta TV tukole.